Matthias Mpuuga nsamba kawedde mudda ne kabinja ke kabadde tegese okutula mu kibiina kya National Unity Platform. Bannayuganda si muzannyo, si muniino, si mmere kulya. Bwe baba nga balina cause gye balina struggle gye baliko nga bamanyi President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bwanika abakulembeddemu kati bwe toleetawo biboozi byo era tebaddamu kuwa chance omukisa n'ogumu okuddamu okwediikuula. Kati nno akabinja k'omukulu Matthias Mpuuga nsamba Abed Bwanika Matthias Mpuuga Segona n'abalala bonna babadde nabo nga bateeseteese okuyiwa National Platform atogamba bikyaliwo. Munnayuganda si wa muniino. Jatuso tulabe akatambi kano ebigambo tubiwulirize n'obwegendeza tubirabe n'obwekkakkamu ogenda kumanya nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bwanika ate musajja mulalamu era muzito si wa musaago nga bwe baali balowooza nti nno bagenda kumulinnyako bagende. Museveni yavaayo n'abagamba nti gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo. Naffe kati tugikyusizza kati eri bweti kati njagala mugiwulire bweti. Mpuuga bw'oba oli ku video kuno njagala owulire. Gurupu ya Mpuuga Kyagulanyi ajja kugimalawo. Kati ffe katuwogere mu Luganda olutegeevu kubanga Museveni Oluganda alukola ki? Alunoonya bunoonya talumanyi. Gurupu ya Mpuuga ffe tugenda gimalawo. Mpuuga kyenjagala okugamba okyajjukira ssente ze baakwata ze mwaclaiminga okuba nti baazibba mu motoka ya ani ono omusajja omumpi ono waagundi lawyer Segona. Ezo ssente ezo mwali muzijje wa Kalugire. Mwali muzijje wa Kalugire nga bazibawadde okubeera nga mukola emirimu gyammwe. Mpuuga obadde mu process ekolawo ekibiina ekirala ekiri against National Unity Platform. Naye Mpuuga njagala okukukakasa nti Kyagulanyi nga bwe nabagamba mmwe mwenna abali eyo nti ekintu kye mulwanyisa temukimanyi. Guess what? Guess what? Kino ekintu Mpuuga obadde tokikkiriza. Ekyasoose Mpuuga kwe kukwata mama birangirangi fa abeene e Bungereza ne bamuteekako sanction bwe kapa. Kati Museveni bamala omuteekako sanction bwe kapa ne Museveni naye ali awo agamba kiki ekigenda mu maaso because mwenna mubadde mumanyi ssente gye muzijja Museveni ng'aziyisa. Kati Museveni ayina pressure okubeera nga agoba mama birangirangi. Mwenna mugenda kulaba abantu bonna babadde basubscribinga ku mama birangirangi bonna bagenda kutandika okubeera nga bagwa. Kubanga ne Museveni Bungereza eno mugirabanga ey'okuzannya. Naye when it comes to relationship enkolagana wakati wa Bungereza ine enkolagana okusinga ensi zonna because twawambibwa Bungereza wano njagala owulirize bulungi. Kakati Museveni abadde forced okubeera nga akola ki? Ng'akendeeza support ye ku mama birangirangi. Era wano mbalayirira soon muyinza okulaba nga mama birangirangi bamugobye taye bwanaakola ki? N'agenda mu kigundi kana akaana kawala kano ke mulaba ne Kenzo. Kana akaana kawala ke mulaba mu Kenzo kana akaana kawala kano kayinza okuyingira parliament akaana ako bakavuga kukola ki? Kavandimwe bakatwala eri mu Northern Uganda. Bakatwala akavandimwe ako mu Northern Uganda. Kati mwe Bwanika njagala muwulirize bulungi. Ola alongo mama birangirangi abadde abalimba nti musobola okulwanyisa Kyagulanyi. Kubanga mwewo omutwe guno. Mwewo omulimu guno nga muzze okulwanyisa Kyagulanyi. Kuba kitegeera. Kaakati njagala mukitegeere. Mpuuga njagala okukakasa. Kati erinnya eriyitibwa Mpuuga ne bw'olyogera ku booda tosobola kufuna booda ekutwala.
erinnya Matthias Mpuuga n'ogeza olyogera ku boda tosobola na kufuna boda ekutwala. Mpuuga njagala okukakasa erinnya Mpuuga amanya go gonna g'olina Matthias Mpuuga Nsamba liva Omega n'ama abiri gano Matthias Mpuuga tewakyalina bakyala bazaalibwa bakyaga tumma baana baabwe. Tewakyali famire yonna esobola kweteekamu muguwa nga muguwa omuguno gundi gwe yeetaddemu. Oba okitegeera? So Mpuuga maama lususu yakuwa omuguwa naye everyday weetuga buli lwosika wakitabyeko bwe wayise meeting yo. Wayise mu meeting eyo ng'osuubira ababaka 20+. Ne walabye wafunye ababaka aba. Wafunye ababaka aba. Ate njagala okugamba omuntu gw'odiringa naye muntu muzibu nnyo. Omuntu gw'odiringa naye muntu muzibu nnyo. Mpuuga obadde omanyi nti ogenda kukwata Lukwago n'otamanya nti Lukwago ye baamukwasa dda Besigye Lukwago bw'ava India ayinza obutaddamu na kutambula. Lukwago ayinza okuva India nga takyasobola na kwogera. Oyo ye baamukwasa ani? Baamukwasa Besigye. Kaakati njagala okugamba buli lunaku abantu b'otambula nabo bakulimba. Olwaleero tebandeke abadde wa president ng'akuba amavivi. Baagala aliwo bagaba emmanga naye yazze dda. Joyce baagala aliwo naye yazze dda because yakitegedde omuntu gwe bagenda omuteekako. Tebandeke wano abadde akusudiya akimanyi nti Comrade Ouma agenda kumubeerako. Ndikiriya muganda wange Uganda twegatte. Muwanga Kivumbi ulira nnogwe gwe nno njagala okugamba tukulya totegeera. Tukulya Bobi Wine agenda kukulya amala kukuteeke ku musito guno. Omanyi guno omusito abaana bano abatunda enkoko bana batambula ku street. Mu Luswayiri tugiyita mishikaki. Njagala owulire. Yes. Waliwo ebitambula tetulina kyetukweka tukikolera mu lwatu naye abayingiza Honorable Mwanga Kivumbi mu bikyamu by'abalala njagala mu kikomye zisikweka so bwe simuyinaamu yadde ekibuuzo n'ekimu muwulirize nze ekikyamu era nkiyita kikyamu naye saagala mumuteekeko kintu kyonna apaana nze kyemandabye nsukibagamba naye siina kyengaba kikyamu ono abadde minisita waffe owa finance atulaze bingi nnyo nze kenyini kuba alina obumanyirivu bungi naddala mu okubalirya ssente n'embalirira y'eggwanga n'ebyenfuna kati ati nange amumpa kati namulabirangako nnyo ne we nali nga nkula kati mbadde mubuuzanga onoeko ono bakola batya vulugu be bateme munange babukola kiri mu musirikale afite tulina buyinza kuyina obuyinza neŋŋamba tukola nkola byenkoleera naye kwenyumirizaamu ssebo era tukyakulinamu essuubi lingi era njagala obasaba muyimirire naye mumuwaatire kubanga tumwinamu obwesigye. Kaakati n'owulira ono Kivumbi obadde otambula naye. Mpuuga gwe ngamba mwe wa Bwanika ono mubadde mutambula naye nga naye temumanyi. Honorable Gonzaga Sewungu munnamasaka munnange. Do you copy? Honorable Sewungu Gonzaga munnamasaka munnange, do you copy? Aisha Kabanda nakuwulira lulinga wejegeza simanya sanction simanya zikoze zitya. Aisha Kabanda njagala okugamba tomanyi bantu bodiringa nabo. Aisha Kabanda, you don't know the guy you are dealing with. Tomanyi Bobi Wine, bad man Bobi Wine go diringa naye.
yamala dde okubayuzaamu mwenna eyo gundi bwe twamala ogiriviringa G20 mwenna najja n'abayingira paka mwanda weeyazammwe. Birubi kye mukola kyonna muba temunnakimala nga ye akitegedde. Kati njagala okubakakasa gwe bw'oba oyagala okumanya nti Bobi Wine is a bad man. Genda olabe, genda obuuze Tebandeke wano yajja ne yeepanka muhozi. Tebandeke obadde kati obadde okola ki olwaleero? Era mwenze nabajja ne mbagamba nti bannange mbaddeko ne Bobi Wine naye sikimanyi. Oli omwana ne bw'omusemberera bw'oti owulira olina omusaayi bwe gutambula. Omusajja Richi yavaayo wano n'akugamba nti yamuwadde amasannyalaze simanya ga volts meka. Olaba njagala otunuulire gundi gw'ozannya n'okuzannya. Nga gundi ene happeninga. Video eno nge happeninga simu yange si ya mulembe naye njagala mulabe video eno musajja muwanga kivumbi abaddewo emyaka n'emyaka sinza Bobi Wine experience naye laba Bobi Wine laba muwanga bwagonza alinganga alina oba ali nani mumulabe. Olaba muwanga kivumbi yenna bwe yeewombeese. Olwaleero mulabye Oweekitiibwa Nambooze. Olwaleero kakati njagala okubagamba mmwe. Muwanga kivumbi temumwesiga. Muwanga kivumbi era okuva na leero nange njagala further justify. Bwe munandaba President yavaayo n'atugamba Nambooze, ndowooza Nambooze mumulaba. You have never heard anybody talking about Nambooze. Ne Nambooze yali avevenga, Nambooze ne tumuta. Naye omulala gwe tugamba, Honorable Sseewungu osirise nnyo. Honorable Sseewungu Gonzaga mu Namasaka munnange osirise nnyo. Don't expect President okujja naawe akugambe no. Naye ate akimanyi naawe olina sometimes bwogiraagira bwoti somewhere ne tukulengera somewhere. Mwenna nga okimanyi nti wasekendingibwa NUP. Tukulaba everywhere you go. Twakuteekako kamera. Va ku zino eza Museveni z'abalimba muno tezikola mbw amasannyalaze gaavuddeko. Wamukitegeera. Kati kino njagala kukibategeeza. Bugenda okutuuka by 2025 ng'erinnya eriyitibwa masayansi. Ng'ekintu ekiyitibwa Mpuuga tekikyaliwo. Mpuuga twakugamba wano n'oyogera oluzungu olungi. Twakugamba wano ng'oyogera oluzungu olungi naye si where you are. You are dealing with something that you don't know, my brother. Fewe tugamba nti tuzze. So, njagadde nkuwarning. Matthias by 2025 ojja kuba tokyalina ku map. Okusooka omuntu abadde akufandinga Mama Kabano. Ate bano abasajja bagenda ku makinga sure Matthias Mpuuga ogenda endinga up ng'olinga balukwago. Tibasayansi kati agenda mu ddwaliro. Tubawadde time mugikozese mugaanyo gikoza ki? Tubawadde time mugikozese mugaanyo gikozesa. Okitegeera? Kakati ndowooza Bobi Wine akulazeeko. He can even penetrate your group. He can. Ate n'abantu abakulimu mbagamba mulwinde we are here. Basajja mmwe nga mwatuzannya emabega. Ate you have the very same people. Mayiga baakola ki? Basekendinga. You are the very same people. Mayiga basekendinga okubeera nga mubeera mu radio ku CBS mwe mubeera ku BBS Telefina. You are the very same people. Naye omwana abakutteko mwali mwegati nga gwe Aisha Kabanda ni yali akumanyi.
we notunula sagala kuvuma because oli mukyala ate oli mukyala musiramu sagala kukuvuma mwanye na Zaisha Kabanda neno vamu no gamba musimanya bawadde simanya gundi ani bawadde amongi bamwataddeko natti olwokuba ebisiyaga muleme kwesiriwaza sirwa abisiyaga kankubulire muleme kusiriwaza banna Uganda Anita Amongi abadde afuuse ekitakwatwako Anita Amongi Museveni abadde respecting Anita Amongi okusinga n'omukyala amuzaalira abaana kubanga Anita Amongi aguzeeguze buli muntu yenna gwe mumanya ategeera naye kati kanoko kakokka Anita Amongi naye akitegeera kye kigenda mu maaso kitegeera kati kyenjagala okugamba Mayega you are better off nojja ku macha n'osaba ekisonyiwo ne tukusonyiwa n'oddayo n'olime mwanye Masaka because your political career is gone nkugambye okumanya wenna wakitegedde Mayega sore Mpuuga oba lwaki ababbi bano nange mbako ababbi bano ababiri bakola ki Mpuuga wakitegedde bwe wayise olukiiko lwammwe wabadde osuubira abo bonna abeewaggula bonna bakulimba imagine kane akakyala akeeruweero nako kakuyiye akakyala keeruweero buli nako akakukubira gundi nako tekazzeeyo bakuleka bakulese wekka era nange neyongedde ku president Honorable Muwanga Kivumbi naye tusooke tulinye ku kyawakati ate Honorable Muwanga Kivumbi kino nkikugamba tulinye bulinyi ku kyawakati tulinga abali ku stop sign Honorable Muwanga Kivumbi tulinga abali ku stop sign Honorable Muwanga Kivumbi bona avayo nodda somewhere oba you are very lucky nti president avuddeyo n'akwendosinga you are very very lucky because nawe gundi awo nawe wa empiji wobadde oli you are very lucky president avuddeyo n'akwendosinga failure through that tubadde tugenda kuteeka wamu tukunyige okitegeera saate njagala okugamba bwana Kivumbi oyina okumanya ono bad man Bobi Wine gwe mudiringa naye bad man Bobi Wine ayinza okubanga akedde ku macha n'akukola bwatyo just to see your movement najja n'akwogera naawe wano twamugambanga Mpuuga n'olunaku lwe yakitegeera nti Mpuuga nga 22 May 2022 nga Mpuuga alidde ssente ezo Bobi Wine yalinnya ku kyawakati n'asirika n'olunaku Mpuuga lwe yajja n'asisinkana abakulembeze ebigambo Nambooze yabyogera naye Bobi Wine yasirika naye naawe Kivumbi make sure nti you control your movement other than that buno bwana bwa Nuupu bujja kukulya kubanga naawe okimanyi waliwo omwana ali emabega waawo omwana atayina amaanyi mangi so baganda bange nga mmaliriza njagala mbeebaza nnyo mwenna mu continuing oku hashtaginga Mayega Free Kabaka bannange Kabaka okusinzira ku information eno gye muwulidde Kabaka kirabika ali ludda wa okusinzira ku information eyo gye muwulidde bannange Kabaka kirabika ali mu Uganda nga yawambibwa kubanga ono omusajja information eno gyayogera wallahi ebya Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja ke nabyo tubitegedde President Kyagulanyi naye kati akalya buteddiza mu buteesokola n'ekino kiteme tuyinula era nze manyi President mugezi abayinza okuba nga Mpuuga yabasisinkanya abantu be n'abagasituna lugendo n'osigala mu Nuupu tulwanire muli
nolwekyo muddeyo mwetonde Kyagulanyi abazzeeyo bwe tuyitawo wano ng'afuuse president tulwanire muli tumusuule mangu n'ebyo byonna president abiraba era abimanyi just watch the space Kyagulanyi obwongo bwe buli naye ng'akabinja ka Mpuuga kafuuse empaya ekyebitaano kale Mukama Katonda gwe nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu banywanyi mweramu